Kulekayo mukwano mubulango kwe bali kwera ngo chali mukala program yo kwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole era munange ne TV yoka ekulagira omukolo gwonna n'osiima nga tuguwadde obudde n'olwekyali yotera omugambe nti omukolo gulete ku Delta wabeerayo Sharita wo ate nga tuguwa ne repeat ku Monday nituguteeka ne ku internet mukwano ku YouTube Sharita's Show mukaseera kano tugenda kwera nga tugenda fenna e Kabowa wabula nga tunagenda Kabowa nagamye nti Malakai wayiseeyo genda olye ku fish genda olye ku chicken genda osuleko ko awenjawulo banayo okubeera ewaka wakoya genda osuleko ko ku Malakai Ecology ekitende osobola okukolerayo pate yonna gy'oyagala ne retreat ate ne gamba banafe abanjovu estates olumala omukolo bwoti bwe papa genda ogule poloti ku kibanja mpola osobola okusasula mpola mpola bannange muve mu bupangisa landlord bwakonkona nga bonnayo oswala nga bikooya banafe abanjovu estates bebo kyebagamba nti gendayo wali eri enansana ku Nansana Business Center osobola okubeera nga weefunira poloti ate nga balina n'essomero eryanjovu junior school gyosobola okubeera nga otwalawo omwana wo n'asoma ng'ebikozesebwa obisangayo Sharita School of Beauty tusomesa abaana eby'enviiri tulina ne boarding era ministry yatuwa ne license leeta omwana wo obeere ng'omuta ng'olina ky'omuwadde naddala omwana ow'obuwala teweetaaga kumuta mu nsi muno nga tolina ky'omuwadde kinaamubeezaawo ajja kutaayayiza mu basajja muwe ebyemikono muleeta ayiga okukola ku bagole n'eby'enviiri byonna ku Sharita School of Beauty de ne boarding tutandikira ku mitwalo 10 ate nga Sharita's by the world bwe twajja kutegekera mukolo gwo mu ssaawa emu tulina gowns twalese gowns ennungi mwana gwe twalese engoye z'abamaids tulina gomesi tulina emishana tulina ezababuza tutegeka omukolo gwo gwonna ddiya jangu otwesige ate tuli bantu b'amazima yensonga lwaki omukyalo ono gwe tugenda okutuusako olunaku olwaleero bannange yatwesiga ye Joweria Nakitende n'atuwa saloon n'atuwa video n'ebifaananyi n'atuwa omuziki tukuba omuziki gwe era twabaddewo nnyo mukolo guno ogwa maaso malungi mwogeza Simbo omukyalo w'empisa amanyi love Joweria Nakitende era gwabadde wali eri Kabowa mu maka ga Haji Musa Mutyaba bana balugave nga yamuletedde omusajja amwagala omusajja omusanyufu omusajja gwe beetegeera omusajja akola ku embassy okitegeera omusajja yakolamu omusajja alina vibe nga bamuyita Musa Lulagala yayingiddewo nga gaddewo ne bagaba nayo n'omuko ng'ate wakabi nnyo bannange bali baateeka ne bayimba akayimba kaabwe akayimba ka Geoffrey Lutala na Irene bakayimbye ng'akaabwe banaye bakayimbye bulungi ebirabo byadde bingi omukyalo kisize engoye nga nnyingi ate nga nnungi ate nga anyumye nnyo naffe aba Sharitas twabaddewo nnyo okufuukula nti omukolo ogwo engeri gye baagutukwasa lebeka ngukutuuseeko nkwagala nnyo omukwano Echama, twasize echama nakufuna ngalonza kavangata bintu bya mutima nze samanya nagezaako dda byalima nga njagala manye kubyanika omukwano kawowo mama kokolotya nebosibe fumbe bivaayo nebyeyasa zenafumba lubutu ebijja mu maaso nkyalibani okulujula laba wona nno ebyali byekyama twasize ekyama biri byetwakweka byebifuuse ensonga ebyali byekyama kolotya togwewala wankwasala omungenjoka bwe zeyisa seyali emanyi mulabu sigonzebwa mpola mpolo mutima nga gubbibwa bwe nakumba ebyama nebifuuka ebyama laba ojoga laba bonkuba endwala bangamba kawowo mukwano kokolotya buddeyo nebyeyasa ebyali byekyama twasize ekyama biri byetwakweka byebifuuse ensonga ebyali byekyama twasize ekyama
Ani simanyi njovu bwefaanana nga bonna abamanyi enjovu taata bw'otunula ono layira ddala ng'enjovu gy'eri njagala ombalire kitange ekyamazima kale omukulu ono taata ekyamazima tulabika tufunye abagenyi emirimu gibasoba mumpeera akangwe taata kaakano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukulunga efe bazukulu bakasujja busujja. Mukulunga efe twatolobye empandiiso ne tulaga okujja mu ddumbi ziryo mu ddaaza lino mu dimansi lino. Bakoere engalo ez'amaanyi. Bagamba mu binakulembedde muzukulu abakulu basuulire tutegedde empanyeenya y'omukulu. Bwanga yeggwe mulimwa yetaata omulungi nga yeggwe kalenza yalanga okudda wano olwaleero mu kisanasana kino ye mukulu nga yeggwe yeesimba ejjoolinga omukazi ajjula muwogo njagala ombuulire ye mukulu olina abakulu boyise nabo mukulu awaikulu nina bempise nabo otyo mukulu mpise n'omutaka nkata ng'alina omutaka nnamutwe otyo dadi enkokola kitunudde buuyi eyo kubanga kizito tumwetikidde bazzukulu bandogwa mwana tumukubira engalo nga tumuweereza kubanga oli mwana muwulize nga bwe nnakulabye ye mukulu njagala otugattire obusolya buno kubanga obadde tonnaba kujja nnyinimu abadde kumpi ye mukulu ate ennaku zino tukuba omubala nti obuganda bumu ye mukulu kati njagala ogatte kubanga obumu gegaluma ennyama agali awamu gegaluma ennyama njagala ogatte obusolya ate tukoole nannyinimu naye ajja twegatteko wano nnyinimu abengeri omulimu gw'empeereda ogwa kusitula kasolya sisobola kasitula nga mutudde kayinza okugwira mwembayi buyinza abenge abeeri dadi yanakiri bazzukulu bandogwa tudde ku abiri ng'enkazalujja في سدر مخضود وطلح منضودة وظل ممدودة وماء مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين Awesome. Get it. Wanjitata. Mbeko n'ebigambo byenjagala okumanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego musawani? Musawo Juliet. Nze nkimanyi gwe kyompa kiba kituufu kubanga. Exactly. Opa? Taata. Otyo? Abalwadde abamu bajjanjabe ne bawonerawo. Abange mukikubire mu ngalo mu abawonye. Ani abawonye? Bawadde bulwadde ki? Taata. Enganza omusawo obulwadde sikirizibwa kwogera. Mukubire omwana engalo ez'amaanyi osanga omusawo ng'akujjanjabe n'agenda ng'alaala asamba abantu ekirwadde ekikulumu. Mukubire engalo ez'amaanyi. Otyo? Taata nsanzeemu abalwadde babiri. Waliwo akagambo k'osoose kugamba ki? Wayiga olugezigezi olugatta Oluzungu n'Oluganda. Nsanzeemu abalwadde babiri. Naye omulwadde omu ensobodde okujjanjaba. Omujjanjabi otya? Abadde alina endwadde ya tokatiivu. Eruma ebimwa n'amannyo eyo. Bw'ogambye? Abasawo bamulagidde asookeyo embeera asigalire okulyako. Kadi ne muwaayo ka first aid. Otyo? Ka first aid kyako? Taddeko bbiru y'amazzi. Bakubire engalo ez'amazzi bw'omaze? Kadi embeera si ya mulembe taata. Otyo? Kadi ne muwaayo ka painkiller. Kibayita batya? Ibuprofen dadi. Olwo n'awona? Natereera dadi. Bamukubire engalo ez'amaanyi. Kati ate omulwadde omulala? Mulwadde owookubiri dadi. Waliwo dokita nzingako dadi. Mumpeere microphone. Otyo? Doctor? Yes, daddy. Doctor ani? Dr. Walder. Duwire erinnya mwana. Abange Dr. Walder mukubire mu ngalo. Dr. Walder. Yes, daddy. Buulira bitambudde bitya? Daddy. Abantu abalala ababadde balwadde naye bo basobodde okukakkana mpolampola. Otyo? Naye ate waliwo omulwadde omuyi. Yalwadde bulwadde ki? Daddy sisobola kyogera obi suspended. Abange mukikubire engalo. Ulira waaka waliwo agamba nti abaana nga boogera Oluzungu ku mukolo ulinda kugugoba n'ayogera Oludikya. Otyo? Yeguli omukolo gw'Oludikya. Naye daddy. Otyo? Omulwadde wange oyo muwaddeyo first aid. Gitubuulire naffe tunaagikozesa. Joweria queen. Diddemu eddagala eryo? Joweria queen. Bakubira engalo ez'amaanyi. Awo n'omukolo kenda tusabe twebaze Musawo Walder. Muje muwuliriza Waludo ne Walder. Naye musawo webali nnyo webalire ddala. Naye naffe tetujja kukubandaaza. Otukubye empiso. Katubaseeko ecupa z'amazzi. Abataddeko ecupa z'amazzi? Ate era ekika kigenda nakikoliwa kunywera walaginga gw'omunywera enjaga. Kati obanga obataddeko ecupa z'amazzi. Abo balaze nti nno zimazeeko nga kakokola abakyala batenda kweyerusanyeeko kaaganiramu. Kaagaana. Omwana ono owookubiri banna yategeera ekintu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Bantegezezza buli salaamu efuluma esasulwa.
mwana wange ifulumya oluzwarabu ne boyogera inna lillahi ayinza okuwa ebbasa. Tusanyusa balaba basebo. Kale ssebo. Eradde basebo. Eradde nnyo muko. Mukulika amakubo. Makubo ge gatukulise ne wamwe nga twagala okutuukayo. Tusanyusa balaba banyabo. Eradde banyabo. Mukulika amakubo. Ali atya baba Joweria. Ali bulungi. Kwate basi kyokka mutukubire engalo mu abenga. Bana wange mumbonize ku bagenyi abo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne wambadde ebigambo biwabona mahala solugayita amawale. Sansa okubayaba basebo. Kale nnyabo. Sansa okubayaba banyabo. Iye. Eradde sebo. Eradde nnyabo. Eradde banyabo. Iye. Mukulika amakubo. Makubo ge gatukulise. Spidi ng'otutute ya waggulu bulala. Oyo bw'aba yakubuze akutwala akalindi mukongo omukongo amala ennaku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli wabanga amulabye wano ng'asiibula omuziki. Bw'atoola salaamu musobola okwebuuza abadde ye abadde mulala. Tugambe nze alina kyakoze ne ŋŋamba Seegono nti leeta lukuya tumuyire. Mwana tabanga akwatiddwa mu kino. Ne lukuya ayinza okuba nga tamanyi tuleeta zamuzamu. Kale bamaze okubalaba basebo. Kale nnyabo. Tusanze okubalaba banyabo. Mukulika amakubo basebo. Makubo ge gatukulise mwalonda Mukulika amakubo banyabo. bazze batudde nga tuvuga. Bwendeeta akawala kano nga gonkolera ky'osinga okwalagalaga ebibyo biggwa. Ekibanga mukulu bw'oleeta akawala ng'ebbanja liwedde naffe katujje kubanga lifumita likyali likyali. Oli abaana balungi. Abanye tetuganye kale edifumita likyali tuna speedi y'amaanyi nnyo mu Libanoni. ate nno wakatona ayambadde ebyeru. Mugoba ki?